Ne wano kidamu ne kibagamba nti tewali yadde ne ssente n'emu gye nasasuddwa oba gye ngenda okusasulwa mweno firimu. Bwe baleeta ekirowoozo ky'okufiriminga ebigenda maaso nakyaniriza kuba kituyambye n'okwongera okulaga ensi embeera gye tuyitamu. So bino si bya ssente, bino bya ddala. Family bwetu yatandika okutondebwawo. Predictable. Bobi Wine kuva dda ng'ali unpredictable. That's all I can say. Tosobola mumanya kyaza yinga mumanye limutokako. Batugambye nga batandika you challenge at your own risk. But if you want an election, let it be an election. Omusajja agamba tugende mu election oba tabyagala bijire bwaddala. They die. They don't have. Badikitaata bangi babaddewo Museveni si yasoose. Bangi bafudde batulese. Kakati abantu bali bemulugunya ebiseera ebyo nti omusajja atusuubiza emyaka 3. Emyaka 3 alimba buli musajja mu kyukule. Opposed to the age limit bill were arrested in age limit bill yayongera okuleka nti eteeka abantu ku bunkenke n'abantu okulaga obutali mu mateeka gannange. Sitegera kigenda mu maaso naye ndaba banzigalidde bugalizi. Abaana agadde alina okuleka nti bagenda okusoma. As my kids were being taken to school, they were subjected to horrendous. Tutuvuma. Tutulabisa. Please. Bino byonna tubijjukira bulungi. Kati nno ebiseera ebyo mobile prison wezayungibwawo wano mujjukira byali mu apartheid. Era gye baali bagamba si bamumanyi gundi ziri mu kibuga pepapa ziri mu kibuga eno tulaba aluwo. About 1 year ago, omwaka ogwedde mabega yade mbuzabuzaye. My party got 62. Party yange yafuna 62 leta mbuza gye twagijja naye nga twagifuna. Ni president wa Kyagulani Ttemu Robert akyogerako n'agamba ye muntu bwe yali yeegomba ebiseera ebyo bwe yeegomba nga kuba yatunulanga agenda ya NRM ng'olabira ddala musajja mulungi naye kati essaawa zino tasobola kuba musajja mulungi lwa nsonga alemedde mu buyinza byasuubiza byonna bikoze ekibiganja. Uganda egendera ddala wansi nga bw'otuulira essaawa zino baana baffe bakwatibwa mu mirembe gy'okuviira ddala egy'abeesige ne tujja mu mulembe gwaffe ogwakati ogwamwagulanyi abaana baffe baasimbibwa n'essaawa zino tebaviirwa makomera. Abantu ensi we yatuuka yonna eringanga eri ku muntu omu yenna. Essaawa zino tulina abantu bali makomera bavunda yagamba nti yalwanirira. Kale tukwabira bajjajjaffe abaafiira obwemage era singa bamala ne badda balabira ddala nti balwanira ekintu ekitaliyo. Essaawa zino ng'abantu bakyabawamba babatta babatulugunya. Ffe naye ng'abannansi tugenda kukwakeera ku makya twerwaneko tulabe nga tuwala gavumenti ya Mwami Museveni ne banne kubanga eremye okuleeta eddembe abantu lye twalwanirira ery'omu mateeka ery'amazima n'obwenkanya. Tugamba Mwami Museveni ne banno muve mu ntebe mudde ebbali mukikwase abantu abaakulembera eggwanga lyaffe. So kati twogera NRM myaka 38 wabeerawo ekikyamu twogere bwogeze ku celebrate myaka gya Museveni 38 ng'ali mu bukulembeze kubanga kyanga bajja mu bukulembeze tulaba ko mukulembeze mulala yenna yali abaddewo. Kati beremu NRM yasinga y'amagezi ye kati waliyo omuntu mulala yenna. So twali bali tukompeyaringa nti abantu NRM ono John ye yatuvuganga bwati mere natuvuga bwati nga bonna bapate ne Museveni akoze bwati kuba buli lwokyuza omukulembeze najja buli mwajja ne interest ye n'ebigendererwa bye kuba tukangeza nga ye Museveni ali ku lyanguudo ekimulemeredde naye leeta omulala nga yasobola okulaba ebyenjigiriza leeta omulala nga yasobola okukwata ku byekonomi. So omuntu omuteeza kubeera mulungi wenna naye ekyo bwe buzibu obadde mu pate zaffe zino zonna pate zonna ziri suffocated okutandikira ddala ku NRM DP n'abalala bonna tebekyali pate zigenda mu maaso. So emyaka 38 nga batukulembera sira nnyo kyama nnyo kikoleddwa. Eno dokibeetala eragibwa yongera okusitamya Mwami Museveni oba okulaga Uganda ekifaananyi kyayo ekituufu kyenyini Uganda kyerimu. Nolwekyo ffe ng'aba NUP tuli basanyufu okubanga twagala n'abali wabweru wa Uganda bategeere Uganda bweri. Ne bannayuganda batasobola funa mukisa kulaba ku bino ebyali bikolebwa mu kiseera ekyo nabo basobole okukola ki okubiraba. Bagamba nti kyosiga kyokungula era bwe weeyisa obubi ensi esaana nekumanya nti weeyisa bubi. Ekiri mu documentary ffe abe bannankyukakyuka abagala emirembe mu ggwanga lino si ffe tukikoze. Abali mu buyinza be bakikoze bwe tuba tu exposing empisa zaabwe ensiwufu envundu embi ze bakoze eri eggwanga lino kiba kibakakatako baga nti osasulira ekyo kyennyini kyokoze kakade oba balambuzi tebazze ne bwe bajja tewali kye kituyambako kubanga
sente bwe zijja bazitematema butemitemi ne bazikolamu ebizimbe byabwe tezikola makubo tezikola malwaliro kale nno ffe tekirina kye kitukosa oba abalambuzi baze oba tebaze eggwanga liri stunted lyayimirira terikyatambula era katube exposing ensi bamanye nti eno gye tuli ku muliro ogwokya era batuyisa bubi naye twetaaga okusooka ne tuleeza ekifaananyi kya Uganda ekyawamu ne tutakola kye bayita camouflage oba okulimbalimba tetulina balimbalimba nti Uganda efaanana bweti olw'okuba twetaaga bajje balambule balina okumanya baba bakujja kulambula bajje balambule kuba mwalaba era abakuumi abalambuzi abattibwa e Kasese kati bwe tunaabalimba nti Uganda eteredde ng'ate erina ebyobufuzi ebibi tubeera kye tukoze tekiri mu makulu. Tuli basanyufu nti twafuna omukisa ogulukwata ebikolobero bingi ebikolebwa mu 7 eri bannayuganda emyaka gyonna naye tuli basanyufu nti at least ebikolobero byakoze mu generation yaffe oba mu gigi gwaffe ebisinga tusobodde obikwata ku lutambi olugenda okubeerawo olubeerera tekigenda kuyamba buyambi kuma byafaayo wabula n'okwongera okwanika mu M7 okwetolola ensi yonna kubanga agenza alimba abantu ti Uganda erimu eddembe Uganda erimu demokrasia naye kati ensi yonna esobola okulaba tulina basanyufu nti olutambi luno lwalondeddwa okugenda okuvuganya mu ntambi esinze mu nsi yonna eza documentary ezitali nzanye naye eza ddala of course kituyamba ne struggle yaffe ensi yonna negimanya tulinga abayise ensi yonna okubeera part of our struggle so tuli basanyufu nnyo okusalawo okulaga olutambi olunaku lwaleero yengeri yokka gye tusobola okujjukiramu emyaka 38 abasinga kumwe nga temunaba kuzaalibwa mu 7 weyawama ensi yaffe paka olunaku lwaleero nga yakyatufuga obumbula bo bali eri bajaguza nga bakozesa sente z'omusolo naye naffe tuli eno tuza okusaba Uganda tubalaga engeri gye bali abasibe abagamba nti ekifaananyi kya Uganda kigenda kufa ekonomikale obulambuzi balekerawo omujja n'ekifaananyi tewali bulimba bwe tulaze okusookera ddala luno olutambi lujjawo obulimba bonna ekyokubiri oluno olutambi lunafuya mu 7 mu nsi yonna si Uganda yo nsi nungi yes omuntu atufuga obumbula ye mubi era gwe twagadde okwanika era tugenda maaso nga tumwanika kituufu nti gavumenti ya Museveni yo eswadde eri ensi yonna era twagala egende maaso ng'eswala kubanga ekigendererwa kyaffe kituufu kyakuvuunika gavumenti ya Museveni so tetulina girungiya tulina girabisa bulabisa ekigenda kuteekawo abalambuzi okutya Uganda ne bamusiga nsimbi mujja kijjukira nti buli mwaka tufiirwa trillion 10 si billion 10 naye trillion 10 kyegeza tufiirwa billion omutwalo mulamba buli mwaka ezo ziva mu buli bwanguzi zonona business mu ggwanga so tosobola kuŋŋamba nti nsirikire obuseego buli mu nsi yaffe nsirikire okunyigirizibwa kuli mu nsi yaffe kubanga njagala abalambuzi bajje njagala abalambuzi bwe kiba kyetagisa abalambuzi kulekerawo kujja mu Uganda fe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo bwe kiba kyetagisa byanfuna okwesala Abannayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo tugenda kukola buli kiremesa gavumenti ya Museveni tutandika butandisi mwe kiki kye mugenda okusimbako essira okusiiga ekifaananyi ekirungi Uganda gye mulowooza kyalina okubeera nakyo wamu gw'eggwanga okusookera ddala bwe tugenda mu buyinza ne bwe tuba tetugenze muyinza naye bwe tuba tukyusiza embeera kye tujja okusookera ddala kwe kwewala ebintu ebiswaza eggwanga kwe kwewala okunyigiriza eggwanga lyaffe abantu abasinga obukulu mu ndowooza yaffe be bannayuganda nga tetunagenda ku kifaananyi kyab'ebweru batwaba batya bannayuganda bali bulungi so tulina okusooka okumakinga sure bannayuganda basanyufu bannayuganda bayisibwa bulungi bannansi bwe banabeera abasanyufu ekifaananyi ekinaabeera wano kyekinogenda mu nsi yonna tetwagala kusiiga ekifaananyi kya bulimba ng'abantu baffe banyigirizibwa abantu baffe balina okubeera abasanyufu then ensi tulabe ng'abasanyufu oba ng'abanyiivu